Ebyokwerinda binywezeddwa ku kkooti esookerwako e Makindye nga Christopher Okello Nyum eyasalako abaana bano obulago mu kifo ekikumirwamu abaana Kigaba Early Childhood Development Center sabbiiti ewedde ng'akomezebwawo mu kkooti eno. Abantu babadde bangi nga ne mu kisenge kya kkooti tebajjaamu okubadde ab'eŋŋanda n'emikwano gy'abagenzi. Okello alabise nga mukalu ku maaso era nga kkooti bamuyingiza nga bwe yeemiisa akacupa ka soda. Mulamuzi wa kkooti eno Sarah Basemera nga tannaba kusindika Okello mu kkooti enkulu okuwera ennema n'emisango gy'obutemu asoose kubuuza Okello obanga ebigenda mu maaso abitegeera bulungi. Okello n'akikkiriza nti abitegeera. Omulamuzi n'alyoka amusomera obumu ku bujulizi obugenda okwesigamwako mu musango guno. All the 4 post-mortem examination reports on Police Form 48B were retrieved and shall be relied upon during trial. The accused recorded a charge and caution statement wherein he confessed to killing all the 4 deceased children. Era kizuuliddwa ng'Okello bw'alina obutuuze obw'ensi bbiri okuli Uganda ne America. Ono ng'endagamuntu ya Uganda agirina ng'alina passport ya America ne driving permit eya America. The accused person, Christopher Okello Nyum, is a male adult Ugandan, aged 39 years, and holder of a Ugandan National Identification Number CM 87127-100 CTME. The accused is also an American citizen and holder of 2 USA passport number A81859-365 and 683248-027. Era kizuuliddwa ng'Okello ono bw'ategeera obulungi nga talina kamogo konna ku bwongo bwe. The recovered sanitive medical report for the accused dated 30th December 2025, authored by a psychiatrist from C-Care, IHK, addressed to Immigration Department, Ministry of Internal Affairs, revealed that the accused had no established mental disorder, was sane and mentally fit to live and work in Uganda. Mu kusoyebwa kajojijoji w'ebibuuzo kyazuulibwa ng'ono mu kwagala obugagga obw'amangu tewali amukira. His thought process was found to be normal but believed in wealth by human sacrifice and was able to explain the reason for killing the children as fortune hunting or enrichment. Era ono omulamuzi tamuganyiza kubaako kyayogera bw'atyo n'amusindika mu kkooti enkulu atandika okuwera ennemba n'ogw'obutemu. Gerald Damulira agafeeyo ku Spark TV.